bannamawulire, acting chairperson wa electoral commission, the commissioners, the members of management abaliwo, former secretary general Uganda Muslim Supreme Council Engineer Siraj Zaidi Kavuma na mwenna abaliwo wano olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nja kwogera bimpi mu Luganda, nja kusaba secretary Haji Alumaji abaddire mu Lungereza olw'ebiseera. Ndi musanyufu alhamdulillah nti Allah atusobozesezza ne tusinkana olwaleero oluvannyuma lw'enfuufu ennyingi okubeera nti efuumuuka okuva wano ku kitebe kya Uganda Muslim Council. Nendi musanyufu olwaleero nti mukomyewo mutusanze nga bwe mwatuleka. Nabategeezaako nti oluvannyuma lwa constitution okukolebwa nga ne gavumenti yatukwatiddeko ate n'okulonda nekukolebwa ng'era gavumenti etukwatiddeko, kati omulimu ogusigalidde gwa kubeera nti tukola emirimu gy'obusiraamu kulw'okubanga enkiiko weeziri ezisobola okuddukanya obusiraamu bwa Uganda okuviira ddala ku mizigiti omutwalo omulamba mu 1503 nga tuyitira mu matwale agawera ameka wa electoral commission. Matwale gali ameka? Amatwale 556 ne districts 78 mu regions meka 10. Omulimu oguliwo gwa kunyweza kakati constitution na kukola mirimu gya busiraamu, si gwa kulwanira bukulembeze na bifo. Obukulembeze n'ebifo byonna bisengeke mu constitution ya Supreme Council n'enkola egobererwa. Omuntu agezaako okunoonya shortcut atuuke ku bukulembeze ajja kubanga yeerimbye. Kyenava mbasaba ba district Kadhi omulundi ogwayita nga tuli wano mu General Assembly ne mu lukiiko lwaffe nga bakaazi, ne mbagamba bannange tewabaayo abalimba, teri ajja kubawa wa district Kadhi okuggyako Mubajje ne College of Sheikhs gye muva okulaba eyo. Kyova olaba nti olwaleero tuva kulayiza bakaazi abalala ne tulayiza ne badipute Kadhi nga constitution bwegira ki bwerambika. Ba district Kadhi njagala mbeebazaako ensuso. Saabawulirako nti mugenzeeyo mu ssomero ku speech day. Mwebale nyo mwetole kutakibira. Nasuula enkesi nnyingi oba mbadde temukimanyi. Abamu ne bagamba nti abakazi balina bwe babakwese, nenga nti nedda nja kutegeera. Mwebale kwenenya ne mubeera nga mukomyewo mu Uganda Muslim Council mwenna n'abaali bagenze. Barakallahu fikum. Kuba emabegako eri twali tetwayisinganya bulungi, naye omulundi guno ndi musanyufu nnyo. Mwebale kubeera nga mwabadde ku kigambo ekisuubirwa nga muli ku kalimatul haq. Barakallahu fikum. Yagadde kubayita mbeebaza ekyo kyokka.
Sheikh Ashanjirwe yaliyo namanyanga gyali naye njagala mbategeeze nti Sheikh Ashanjirwe wali wano abaddewo kale oyo mumuleke namanya nti gyali nentegera njali nenkikiriza kale temutunulira maaso mabi Sheikh Ashanjirwe mulungi nga mmwe bwe muli ba district Kadhi ntekinze note abasobodde okujja wano olwaleero naye mulimu abalabika nti balwadde mu ngeri zaabwe abatabaddeewo bamaze okulaba ku districts 78 ba district Kadhi 8 be bataliiwo ba Kadhi 7 webali n'abakiikiriddwa bano abataliiwo nja kwetegereza lwaki tebaliiwo mbakakasa nja kukozesa ofisi yange okubeera nti entumba egololwa ku bantu abo babanga ddala bafuja ekizibu ono eyanyoomye Sheikh Ashanjirwe mbadde ngamba nti waliwo gye wagenda ne bakulengererayo mu ssomero naye gwe bakuyita wali olowooza nti speech day nkuwolereza ne ngamba nti yalowooza nti speech day naye bwe yatuuka yasangayo nga balonda ba prefect ba head prefect nagani kale mbadde nebaza bakazi mwenna okubeera nti ku luno mwakkiriza kul atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum banaddiini ddala bwe mubula ensi ebeebuze era nze amaaso agange ne constitution egamba ba district Kadhi bali wansi wa Mufuti naddala ku mirimu gy'okukulembera districts naye ku bukiise era mubeera wansi wa national chairman kubanga mwena mukiika ne mureportinga naye ku mirimu gy'eddiini mmwe kyova olaba nti babagamba mulina kubeera nga Kulaani mugisobola hadisi muzimanyi kati bw'ogenda gwe alina amaaso agalaba n'ogenda ne muzibe ndi kubanga bakuwadde ssente oba otunza obusiraamu mbasaba temuddirira munywerere ku mazima tebaddeyo kubalimba embeera ebadde nga bwe mwalaba ebyaliwo waliwo ebyali mu kooti mwalaba ensinga wa muyaga gutambula baagala kuwamba bya busiraamu baagala buwumbi 19 ekyo tekikyaliwo tewali kuwamba property yonna ey'obusiraamu wetwogerera tukkiriza bulungi sente z'omusajja oyo ze yasasula ezayita mu nkiiko mu resolution sente ezo nezigulamu properties nezimbamu n'ekitebe kyesembabule netufunamu ne TV netufunamu n'ebintu ebirala tuzikkiriza era tuliredde okuzisasula nga tetugenze mu fundraising bannaffe gye beesunga okutwala sente z'abasiraamu n'olwekyo tewaba ate akikozesa nasuubira nti abaali bakaaba ennyo bajja kujaguza nnyo okwebaza okusanyuka ebintu by'obusiraamu butagenda naye ate bwe baabijjamu baanakuwala ekyavaamu ne bagenda mu ssomero kuba emabega eyo yaliyo ebirala obuwumbi 19 tetubukkiriza ffe tetubusayininga era tetubukkiriza kuba obusiraamu bubugaana mujja kuwulira ababulwanirira kaakati abamu abadduka n'ebiwandiiko wano bagamba kati be basomesa constitution
naye Allah subhanahu wa ta'ala ajja kujjayo amazima. Ensonga eyokubiri kati ensonga y'omusango eya property bwetyo bweyimiridde tugenda musango genda kuwozebwa guwulirwe. Kyetulinda waliwo order yava ejjinja naye mwagiwulira eyavaamu bya bukulembeze byaki balonze batandise okutambula bakuba bugombe bakuba mataali naye ebikiragiro kyayimiriza tewali kigenda mu maaso era ne kooti ekitongole ekiramuzi kyonna nekivaayo n'amaanyi mangi nekigamba tewabawo omuntu eyeeyita kyatali okujjako ng'eri kooti emaze okukakasa ddala baabatuma ogenda okulonda obukulembeze naffe kyetulinze tulabe naye we twogerera tewali kati kitambula. Nasabye twatuddemu ne secretary general ne chairman ne ttiimu yange okulaba nti wabeerawo sacula ey'amateeka esobola okubeera nti eweebwa aba district kadhi eweebweko aba poliisi eweebweko aba RC5 ba RDC ba DPC naye nga ennyonnyola embeera nti kooti ekitongole ekiramuzi kigamba bwe kiti naye bano batandise okumenya ekiragiro kya kooti n'olwekyo tebakkirizibwa kubeera nga bagira ki. Ekintu ekyo twakigezezaako egindi kyakoze kuba embalala baali bagenze n'ebbugumu lingi naye ekintu ekyo ne kiyimirira bwe batyo inshallah taala kijja kubeera nti kikoma. Munnange gwe nali naye ku lusegere ng'ali ku mulyango abuzaayo steps 2 ayingire ewange yadduka agenda afune entebe walala. Mufuna bulungi yadduka agenda afune entebe kuva walala. Kale simanyi oba kati asobola n'okuyingira ku geeti ebweru naye mwe temuyingidde naye ate abalala mulimu abatajja kuwongera ate kujjanga bajjanga bakulu kubanga wano wewali ekitebe ky'obusiraamu wewali olukiiko ottabamiriko olw'obusiraamu wewali okusalawo okusembayo ku nsonga z'obusiraamu wano mu ggwanga. So eyo yembeera kati eyimiridde mu busiraamu. Njagadde kubabuulira nti ndi musanyufu okubeera nti muzze mwebale kubeera nti mukuuma ofisi zaabwe nabo bwaseeka bwammwe. Obusente bwe babaweereza ku masimu simanyi bwe musayininga akuwa okubaaga aba akuwadde ki naye mmwe sente ze muli eyo mu disitulikiti nze nzimanyi ddala naye buno obusente bwe buyinza okubonoonera entebe bakuwadde $50,000 bakuwadde $10,000 simanyi ku ssimu jangu ye bantu kyaba bayita musooke mutunulire gundi composition oba tiimu yennyini eyo yabaani abo mubeetegereze kati n'olwekyo mmwe munakwesalirawo. Maliriza nga mbategeeza chairman ajja kubabuulira nti munnaffe bw'agenda n'alayira eyo ne bamuwa bye bamuwa oba tanabakudde engulu oba akyali mu kuloota wano olukiiko chairman ajja kubabuulirako byatuukawa era ava kutuuza wano olukiiko ki kye batuuseeko n'ekyeyagadde okubategeeza nti kaakati Seka Abdallah Ibrahim Ssemambo takyali deputy Mufuti wa Uganda, takyalina kyali mu Uganda Muslim Supreme Council. Bamemba abalala waliwo abaatuula eyo nabo abatono baaliga 25, 30 ne bakola ebyabwe. Chairman ne constitution n'engeri gye bakolako mbagamba nti ebya district Kadhi nze ne majlisi ulama ffe tubitunulamu naye bino ebyabamemba ba executive simanyi ba assembly
chairman n'enkiiko ze bajja okutunula mu bantu abo kubanga nabo ebbaluwa bagamba tebamumanyi enkiiko zonna teziriiwo. Njagadde mmalirize n'ensonga egamba nti badusi Kadhi mukole emirimu gyammwe era mugezeeko okugaidinga enkiiko zammwe eza disitulikiti zituule ne bachairpersons mutuule. Regional assistants mwebale okucoordinatinga mwongere okucoordinatinga emirimu gy'obusiraamu ate nsaba mubeere bawulize eri bacoordinate okulabika nti buli kyemukola bakitegeerako. Nange bwe ntuuka okubabuuza mba nkitegeerako. Era ebiseera ebisinga kati mpita mu regional assistant okuba bigira ki okubaleetera information nga nange emanyi nti nammwe ejja kuyita mummwe egende ku b'amatwale egende ku mizigiti wansi. N'olwekyo bwe mujje wano mu bitwale mpaka wansi nti Supreme Council terina kizibu, Supreme Council erina constitution offices zikyakola nga bwe ziri, tewali kikyuse. Ebisigadde bya mawulire bya mu social media na bya mbu naye kasama mwetuukidde wano. N'olwekyo mugende mugumya abasiraamu eyo wansi, ebisigadde ebiri mu makooti inshallah Allah ajja kubeera nti atuyamba, byonna bijja kuggwaawo. Maliriza nga mbaagaliza nsuubira nti twali twogeddeko contribution eziva mu districts. Ennaku zino tuba tutawaana nnyo naye bwe twogera kati council terina ssente ezikola emirimu emirala. Muyinza okusanga nga tubako ebiseera ebimu tubawa busente butono naye nga tetufuna. Naye mutuyambe tumobilizing resources nga bwe mubadde ne member wa management mulabike nti abasiraamu tubajja mu kuwuliriza mu kudda mu lugambo mu bigambo ebitali mbakolewo emirimu gyabwe gy'obusiraamu. Allah abasaasire, Allah abawerekere. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangu do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this version of English, I'm now the Mufuti of Uganda. Kindly listen from me. But not of Gangu. Yes, His Eminence Mufuti of Uganda, first of all, thanked Allah for today's meeting. After a serious dust that you've been hearing around the country, Alhamdulillah, you have come here and you found us as you left us. Everything is okay. We are very normal. The media that you see outside there is not what is here. Uganda Muslim Supreme Council is moving on and the work is going on. The government of Uganda supported the process of the constitutional amendment of Uganda Muslim Supreme Council and the elections that brought the General Assembly members, the executive members, the joint session members, the leadership, all in power, was fully supported by government, and all this process took place very successful, and today we are having you as the leaders of this great institution because of the support from the government of Uganda. His Eminence continues by saying that now it is time for work. Let us work. The district Kadhis, through your structures, the mosques, the counties, we should work. And not to fight for positions. Like what you are hearing, what you are seeing, people going to schools, electing prefects, the head boys, the head girls, the speaker of a school and the like. So we are not of that.
We are here to serve Islam. And the Constitution of Uganda Muslim Supreme Council has provisions on how we elect the leaders of Uganda Muslim Supreme Council and how we remove the leaders from power. The Constitution has clearly stated the provisions on how to do it. Therefore, you will not come from nowhere. You wake up from your sleeping and you think that you will just do anything to make sure that the leader goes or another leader comes. No, there's procedure for everything. He says that you, the district Kadhis, please, and the deputy district Kadhis, let no one lie to you that you are going to be removed from offices or what. It is the structure of Uganda Muslim Supreme Council, the Majlis al-Ulama, and the office of the Mufti that is in charge of you, the district Kadhis. You will not be removed anyhow. Anyone just comes the way people are lying to you. You people are going to be chased. No, that's not how Uganda Muslim Supreme Council works. And he thanked you, all the district Kadhis, for not going for the speech day that you've heard of. Thank you very much. And he has called you here purposely to tell you thank you very, very much for not being and entertaining and he informed you that please don't crucify Sheikh Sangirwe. Yes, he was there, but he thought that he was going for speech day. When he reached there, he realized that they were electing the head prefects and the what. So he decided to say no, he left. Because he's not part of electing students. He's a district Kadhi. So he decided to leave that. And His Eminence, the Mufti of Uganda, has gone through the list. He has been checking here, the roll call, which you've had. And he will do more investigation upon those who are not here. And the reason why they are not with us today. The district Kadhis, you are under the office of His Eminence, the Mufti of Uganda, on matters of religion and your leadership at the district. On issues of representations at the General Assembly, you are responsible to the National Chairman, Professor Dr. Muhammad Lubega. And he has informed you of the situation you've been hearing of the courts. We had several issues in courts of law. You've heard that our properties are going. People are now taking off. They are going to sell off our properties. The court orders, the attachment warrants, and the like. He has informed you that everything is stable. The properties of Uganda Muslim Supreme Council is not going anywhere. No one will sell any property of Uganda Muslim Supreme Council. And he says that he's aware of whatever has happened. The matter is in court. And the one who bought the land the rightful way, as Uganda Muslim Supreme Council, through the structures, we are willing to pay the person concerned and the exact amount of money. And the money we got from the property of Sembabule, we bought properties in Chanja, we bought properties in Nyanama, we renovated the office of the district Sembabule, and many other issues that happened with the money that we got. Therefore, no one should confuse you there, saying that, what has happened, what have they used the money for, this and the like. No, everything is very clear. You've also heard of the court order that came, or the case in Jinja, which brought the meeting of Gangu. And this matter is being handled. As we are talking now, Uganda Muslim Supreme Council, we've got an order stopping all the activities and the implementations of any resolution made at Gangu. All that was stopped. And we are going on with the procedures with for those who are contempting the orders of the court. There's a process that Uganda Muslim Supreme Council is going through to make sure we stop them from whatever they are doing.
And His Eminence has assigned the Secretary General to come up with a circular which will be distributed, or which has been distributed to you, the district Kadhis, on regards with those people who come to your districts and they are against the court order which was given to them. The brother who was close to me, next to my door, whereby he can easily get out of his office, one step to my office, he decided to go with the wind to attend to the meeting, being appointed somewhere, now as the Mufti of Gangu, leaving the Mufti of Gwanga. You know, these are two different things. You can be Mufti of Gangu, but not Mufti of what? Today when I was eating, there are people who started from Azhar. They were telling me they had also their Mufti at the university. So we are also having this Mufti of Gangu, leaving the Mufti of Uganda. You are the deputy Mufti of Uganda, not of Gangu. Unfortunate. I had there, Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un. So your leadership is with the Uganda Muslim Supreme Council. You are the leaders. Please, no one should lie to you. No one should confuse you. Be firm and support Uganda Muslim Supreme Council. The money those people are getting there, oh, you are being confused to get there, the 500, the what, there's nothing with that money. Is it equivalent to your leadership, the position you are holding? No. Therefore, you have to serve your people. He informed you that the national chairman will give you the information of the meeting which took place today, and he will give you the details of the meeting. However, he would like to assure you and to inform you that Sheikh Abdallah Semmambo is no longer the Deputy Mufti of Uganda. And he informed you that the national chairman will also follow the constitutional provisions on those few who went and had their meetings the other side. The constitution will work with them through the mandate of the national chairman. He urged you members to continue with your work, do your work, and guide your structures in the right way. He thanked the regional assistants for coordinating the districts very well and asks you to continue doing the same. And have the information you've got here, take it through your structures up to the mosque level. And he informed you that the court issues will finish, inshallah. We are handling the court matters, and it will, at the end, it will end, inshallah ta'ala. So let's be cool. Let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala, and He will always guide us. He says that Uganda Muslim Supreme Council, currently we don't have resources. We are lack of resources. Let's mobilize resources. The district Kadhis, please, let's mobilize resources and support all these activities that is going on. And let's educate our Muslim brothers outside there with whatever is happening. He has thanked you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. That was the summary of the speech of His Eminence the Mufti of Uganda. May I take the honor to invite the Honorable National Chairman, Uganda Muslim Council, Honorable Professor Muhammadi Kisambira. إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalli ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayi mbadde mutandise okusomagira Hasbuna Allahu ya Allah Rabbuna Allahu Allah Hasbuna Allah Rabbuna Allahu hasbuna. Allahumma salli wa sallim alayhi. Alhamdulillah rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Tabo Your Eminence, mukadde waffe omwagalwa, Mufuti w'eggwanga si w'eggangu, Your Eminence the Deputy Mufti, the Honorable Vice Chairperson, now Secretary General, your Deputy, members of management, members of the Joint Session, the Regional Sons, the Mufti, the District Kadhis, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I wanted to hype you a bit because I want you to get my message. Nga temwebase abanga temusomagira. Why? Because today is a historical day. The day when I declare in this building nti buli lukya neeyangula okumanya n'okukakasa nti Allah ebintu yabikola nga bw'ayagala, si nga ffe bwe tukola ki twagala. Okusooka njagala okwebaza emirimu gye mukola, the works that you do in your different areas, in your capacities, especially in this challenging time. The last months have been tough. Mbaddemu obuwonvu n'obugga. Tubaddemu era nga amazima gakwekebwa ate obulimba ne bukola ki? Ne bwolesebwa. Gamaanyi g'obulimba nga Allah agatadde mu balimba. Boddoka speed nnyo, so fast. But one philosopher told me, however slow the truth is, be sure it will arrive. And when it does, the lies evaporate. Nsoose nakwebaza kuba kyemuyitamu nkimanyi. Bali nga mbaliza eminenze mbadde mu kyalo, naye ng'abantu abasinga tebamanyi kigenda mu maaso. Lwaki abalimba bakwata media? Nti ne televisions z'olaba nti z'amaanyi, za mugaso, za linnya, zikeera ku makya ne zoogera ekyobulimba naye nga zimanyi nti kyaki
kyabulemu. Twaliwo n'ogamba nti akooti esazeewo isiza order nti Mufuti omupya agenda ku saali ya Old Kampala, agenda kulayira. NBS bukedde, BBS, TVs I used nali nziwanye ekitiibwa bambi. Bangi kumwe mwatukubira amasimu nga nammwe temwetegeera, naye wallahi nga bamanyi nti balimba. Kati olwoberewo ebbeeyi n'okkiriza bakugule, ate omuwendo gwo gukka, naddala mu bifo byabo abalina amagezi agategeera. Naye bwakera ku makya nga Allah akyusizza ekintu nga kivuddeyo nga bwe kiri, nga tebakyasobola kimira. Kyenkugambye ntwasula ng'obulimba bwe buli, amazima bwe gajja bayisaawa 5 obulimba gye bwalaga tewali amanyiyo. Ate Butambala, ate Mbala, ate Lisironko, ate wawo Kinyankali, ate bwe muba muyimiriddewo mu kaseera kano, we know the questions that you go through, but you must stand strong. Because eno yesaawa, era nsama nkwebaza nnyo nti wayise bakadhi bano. Tubabuulire kyennyini ekigenda mu maaso, mugende mubuulire abantu, because you are the agents of change. District 78 zitudde ku mitwe gyammwe, era buli omu abuuza kiki ekiriwo. Ekisooka kye muba musooka bagamba radio, TV baziveeko ku bigwana ku Supreme Council okujjako nga bivudde gye muli. Amutegeera bulungi? Temuntegedde? Radio ekera ku makya negamba nti waliire enfudu. Kati aliye kakumira agenda okukkiriza nti teyabadde enfudu, yabadde ennyama nga gayise. We have structures, information mweyita to get you. But please disregard the information you get on social media. Tajira TikTok. Nkubba ekifaananyi nyo bagamba nti Professor wona abadde mu Parliament, abadde awoza nga mutudde awo, era ne kitambula. Era akirabye mu kyalo n'agamba omusajja ali mu Parliament. Nsiba suit ne kooti nga wenyama nenga kati nze president, era alyeruuka n'agamba omusajja afa atugudde mu bintu kinti ye president kati. Kiki kiri ku mawulire? But His Eminence abinyonyodde byonna nga bwe bitambudde, mbasaba nnyo tubitwale nga bikulu. Ate tubisomese nnyo abantu baffe. Tulina ensonga 2 ze njagala ennyo tumanye ate tusomesa abantu. Nja kuzoogerako nga ziri 2, nzimalire mu theories 2 zokka. Manyi mukooye naye mpulizeyo kano kokka. Ensonga eyasooka yali mbu ya bintu. Property. Muslim property going, Muslim nyondo, property going. Amazima ne tulwana nga bwe mwatulaba, baadallah, we stopped the sale of Muslim property. But at that time, those with negative forces bali bagamba ekintu kimu, Mufuti atunze ebintu yaffe, akole ki? Let him go. So one would have expected that when we got this order and we took the strides and the Self Samaha told you, and they said, no, don't take the property, so everybody would be happy. Twalowooza buli musiraamu ajja kusanyuka ate amukyaba nnaku. When the property was going, they were crying. When the property stopped going, they still did what? Cried.
omwana afa okaaba, omwana awonye okaaba. Oyagala ki? Bw'akaaba okaaba, bw'aseka okaaba. Oyagala ki? Enti y'obusiraamu nga biri ku nnyondo, ennaku etukwata. Bwe tulwala amanya Allah ga Allah ne bagamba tebigenda, era ennaku ekola ki? Etukwata. Kati Samaha akyogeddeko, twayogera ne tugamba nti tujja kulwana insha Allah maali y'obusiraamu eno ereme genda kyeyagalire nga bwe baali baagala egende. Era mu kinnyonnyola abantu you are the agents of change who can carry the message. Ndija balenda bagundi ku TV Samaha muganda wange kimwe baali involved mu kutunda abamasidi ya lidina yabadde ku telefoni bamwabirabye katulinga gamba atulaba ne Supreme naawe nawe yatundawo. So information flow is very important. Why am I saying this? Oluusi mudda waka ne musirika munnyonnyola abantu mubayite Kadhi taba amatwalo babulire bagambe maali y'obusiraamu weeri eriwo Allah gye yatuwa eri mikono gyayo insha Allah teri ajja gitwala. Ayo tusaba Allah atusobozese tugitaase ebula akola ki? Agitwala. Ensonga ey'okubiri eriwo kati ate yebakubye nnyo namutandika n'okuleza nga temuli baako muyangamba naye wamama tetukyali ba district Kadhi ne mugamba ani yakugambye ndipulire ku radio ne muza radio yakuwa obwa Kadhi. Who of us was appointed to be a district Kadhi by the overready? Ganiko omukono bampita ku radio mbala ne bampa baluwa nti appointed district Kadhi. The issue of court and gango is as simple as it looks. Era ngenda bawo ekyokulabirako ekitono nti abaami basatu baasituka nedda abaami babiri n'omukyalo omu tukyabanoonyeganga ne Sekabasoga bakyatubuze. Sekabasoga babategedde tetunaba ne bawabira kanso nti efugibwa bubi, etunza ebintu, tetunza nkiiko. Omulamuzi n'abawa obuyinza bagende bakole olukiiko lwa General Assembly mu kifo ekiri neutral ne speaker ali neutral, bye basalawo babizzeeyo ewuwe. Oba ndowooza amala tusalirawo ekyokola. Abasatu abagenda awo tebaali ba members ba General Assembly, no. Ne mu kusalawo nti bagende teyatuwulirizaako, no, ng'eyaffe bibeera. Lwakuba Allah amaana atuwa amagezi era ne tubirinnyako. Basically kye baakola kankize mu lulimi olwangu kiringa nze wentula ne Sabira ne Asante ne tugamba nti Museveni atufuga bubi nga tugenda mu kooti ng'etuwa order nga tutuula wano nga tuyita parliament nga tujjako president nga tujjako speaker nga tulonda owaffe ne speaker waffe nga tugamba tugambye ki government. Inna lillahi raja. Kati nga tugenda ku telefina BBS, NTV, NBS zonna ku makya saa 6, 8, 9, 10 mukyala ngamba oyo abasajja nga balayira nti kirabika baawambye ndowooza muzeeyi baamugyeko. Nsoga wesebyo bya Natongo. The processes, the functions, the tools that are used to vote out our leaders zimanyiddwa.
kooti tuziwa ekitiibwa nnyo naye nkakasa birahman nti kooti tesobola kusalawo ani mufuti wa Uganda. Abansinga obukulu mwali mubaddewo ne mbiraba. So obubaka obwo nsaba mubutwalire abantu ate mubayite ate mubasomese ate mubagumye. Abasiraamu tukole emirimu gyaffe, basheekhe, abamatwale, baimaamu, bachairman, tudde tukolere busiraamu. Bantu baleke katemba waabwe wali batuusa insha Allah, Allahu ya'lam. Bayina ebigendererwa byabwe bingi nnyo era insha Allah, Allah will bring them out day by day, but their intentions are not good. My appeal, be strong, be vigilant, call your people, talk to them. Namwe mmene okumanyi twagala vibe, mbeere ku vibe. Naye buli kajja kabatiisa. The wind comes, you open the door. Kakuba ku baati, you open the door. When the door goes around, you open the door. Mwekakase nti muli mu kintu mukivuga, mwe bannannyini, muli mu gavumenti. Baadallah. Kadhi weesemba buli today ne wemba sikwagala ntya Allah yasalawo nti gwani Kadhi sinza asalawo abatakoga ne banayagala batya ojja kuba Kadhi we bujiri paka Allah wanaagamba sawe tusekola ki singa mbadde waffe mu bajungu wembera hafidhu nange singa natandise dda sheekh weeru kamanyi naye kati nti okubigira so mulekere okwetya, be confident, talk to your people, mubakuŋŋaanye mukole emirimu gyammwe mutambuze obusiraamu ate mukiza nti kujja kubajoogera wammwe nedda waffe busoga tugamba akaami akatono okajomera wa talawamuka naye kale oli okayonga omusajja Mubajje bagenda kunnumba oba oliawo wejinja nti bagenda kunnumba nakera kumanya nti werukungi nti bagenda kunnumba bakulumba batyewo. Be assertive. We are now giving these letters, take them to the RDCs and DPCs and RPCs. Mukole oluganda olukulu nnyo tutwongeze ku kyemuli nakyo. N'ekisembayo njagala kubebaza obuteera na mululu. What is killing obusiraamu bwaffe baganda bange is greed. Kona kumuno gambe nti chairman agambye ekitto obusiraamu Uganda leero mululu mukoneko ndaba abasomagira mukoneko mpola bote omugamba olise mweka apalebo kange mukoneko abantu eddiini yaffe bakibudde kya busuubuzi. People are earning a living out of peddling lies about Islam.